nze Busoga nanyi singo bwa serebu ngo bagase wala ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi na manyi kitegeera kati nze goliko ngamba ntuna mu ntebe ya ggwanga ate ngambe mu nte ya kyabazinga nina bya president kitegeedde then bankwate bulungi nga sinafuuka ebe we nabaddira mwada wa njaba twale Iran. Mwana mulenzi Alien Skin ayongedde okuwanika ebbango n'okulaga omutima ogw'abazira. Talina gwatya mu ggwanga, tamanyi bitiibwa era tamanyi bakulembeze bansonga. Agambye nti Busoga yonna ng'ogattidde wamu ne Kyabazinga abasinga okubeera serebu, abasinga obumanyifu, kale nno Abasoga mu mukwate bulungi. Bw'avuddeyo Alien Skin agenze butereevu nnyo ne ku Bwakabaka bwa Buganda n'abagamba olubiri olwo nga lunene nnyo. Olubiri luli lwateekebwangamu amafumu kubanga bye byaliwo, ne kaakati waliwo development ezisobola okubeera munda awo. Era agambye abakulu bwe mubanga temumanyi development zisobola kugendawo, nze mumpeeko emu mbalage. Alien Skin ayongeredde ddala okubeera nga awanika ebbango ng'enjogera y'ennaku zino. Mu ngeri emu njagala kuggyayo nkutegeeze Munnayuganda agenda maaso n'okubeera ng'otwekkaanya nti mawulire si malungi yadde n'akatono mu film industry. Era wenkoledde emboozi eno nga Morgan siri naye yagenze kuziika omu ku bafirimu actor abalungi ennyo Kamala, omwana gw'olengera ku screen yawo abadde azannyira mu Bugawood. Tugenda kubeera nga tubiraba ate nga Morgan yava sayidi zeeyo. Tugenda beera nga twekkaanya emboozi eno mpola mpola. Mu ngeri emu Munnayuganda waliwo omuyizi afudde, naye nga ne gye butuukidde wano tannaba tewali muzadde we oba bantu be baavuddeyo. Tugenda beera nga tubikuwa wa ssomero ki, mwana waawa, byonna ogenda kubeera ng'ate obitegeera. Mu ngeri emu Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kkooti ne banne abalala 23 bakomezeddwawo mu kkooti. Biki ebigenda mu maaso sayidi zeeyo ogenda kubeera ng'ate obitegeera era nga obimanya muganda wange. Mu ngeri emu tugenda beera nga tweyongerayo okwongera okubeera nga tutegeera ebintu ebiwerako. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kayinyeirugaba. General Muhoozi alina abakulu be yakalize, be yasibye era ne batugamba nti bano abaggalidde lwa nsonga ya kulya nguzi mbu, ng'ensonga ezibasiibisizza mbu kulya nguzi. Naye njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti yabeenoonedde ate mu kkomera. Be yasibye omukulu ate yabeenoonedde mu kkomera agamba muveeyo abantu bange. Anaasobola ono kulwanyisa enguzi nga bwe yabadde atugamba. Tugenda beera nga tubituukako era tusobole okubeera nga tubitegeera Munnayuganda agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu ogwa DPTV Uganda. Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bata again akomyewo n'agamba Kyagulanyi kye yakoze bannaye temukisussa, ako kasonga katono. Kale kye yakoze nange mumpeeyo wiikisi 2 zokka, ngenda genda neekubya ebifaananyi nga ndi ne basseneta, ngenda genda ku White House eya America neekubiseeko awo ebifaananyi. Kale nno Kyagulanyi takisussa. Mu ngeri emu takomyawo, ayongeddeko n'agamba nti ensonga z'enteeseganya wakati wa Kyagulanyi ne gavumenti zigenda mu maaso. Kkiriza nkolemu bwe nti katono nnyo then nzije tutandikire awo ebigambo. Kankolemu bwe nti ssebo bannyabo then nzije tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo
mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko akadde kano kennyini. Njagala kusaba vidiyo ogimpeere like mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'ate ogiraba genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Nzikiriza njagala kusooka ndowooza kutandika n'Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi era ng'akadde kano Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kkooti. Honorable Muwanga Kivumbi avunaanibwa misango ki? Avunaanibwa omusango ogw'obuyeekera n'obutujju, okukuma omuliro mu bantu, era nga guno mbu yaguzza mu kiro ekikeesa ennaku z'omwezi 16 nga tuva mu kalulu ka 2015 aka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 yakwatibwa n'abalala abawerera ddala 22 bw'omugattako gwe mugatte gw'abantu 23. Muwanga Kivumbi akomezeddwawo okugenda mu maaso n'okuwulira. Omulundi ogwasembayo twakitegeera nti twasobola okubeera nga tukitegeera nti omulamuzi yalaba abaana abato abatannaba kubeera nga baweza emyaka 15 18 n'agamba nedda kino tekijja kubeera nga kikola bwe kiti, tusobole okubeera nga abaana bano bakeberebwa emyaka, bamala okukeberebwa emyaka wekizuuliwa ddala tebannaweza myaka 18 babatwale mu kkomera ly'abato, era okuviira ddala awo wennyini abaana babakwata ne baboolekeza ekkomera ly'abato. Kye tutamanyi ku guno omulundi anaafuna bail oba nedda, banaasobola okumukkiriza adde ewaka alye butaala oba nedda. Ekyo kye tusaba era nga tulindiridde biki ebigenda okubeera nga biva mu kkooti y'olunaku olwaleero. Ndabye Leader of Opposition Joel Ssennyonyi ng'akulembeddemu bannamateeka okuli Counsel Samuel Muyizi nga bazze okubeerawo wiiki ewedde gye tukubye amabega baakamala okuggyayo era muna NUP John Mary Ssebuufu, yes, baakamala okubeera nga bamuggyayo mu kkomera nadde waka alye butaala. Muwanga Kivumbi anaafuna olwaleero obwenkanya oba nedda? Ebyo tujja beera nga tujja tubikutegeeze ssebo oba nnyabo. Away from that side, njagala onzikirize tugende mawulire agatali malungi. Amawulire agatali malungi gava mu film industry. Nga bw'ogenda maaso n'okwekkaanya mwana muwala ali ku screen yo awo, amannya ge ye Kirabo. Kirabo yafudde muzannyi wa firimu, azannya firimu eziwerako ennyo nno ddala, era emu ku firimu eziri popular ennyo zazze yenyigiramu mwe muli firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro. Akatuubagiro eno yakolebwa Director Kinene Yusuf ne kampani emanyiddwa nga Bugawood Films. Ndowooza Kinene Yusuf era ye director waayo. Kyova olaba Morgan Olwayo tasobodde kubeera ng'akola, bano abaana yakolanga nabo. Morgan yava eri mu Bugawood Films n'ajja n'atwegattako wano. So mawulire si malungi, tubasaasira Director Kinene Yusuf okuviibwako omuzannyi wo Morgan Enchukwe eri omuntu gw'omanyi. Aba famire nammwe tubasaasira bya nsusso, abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna tubasaasira olw'okuviibwako omwana omuto. Obulwadde mbadde neebuuzaako ne bagamba nti yalwalidde ennaku nga 2
era nga yafunyemu okulumwa kw'omutwe. Okulumwa kw'omutwe ebyaddiridde tebyabadde birungi, n'ava mu bulamu bw'ensi eno. So tusaasira buli omu, tusaasira firimu industry oba fraternity y'abazannyi ba firimu ne ba artist bonna okutwaliza awamu. Tubasaasira olw'ekigudde mu nju yammwe eyo sayidi zeeyo. Kirabo wummula mirembe. Mukama Katonda akusaasire era akusonyiwe ebyakusobako. Tuli baana b'abantu, tusobya buli lunaku, tetuli batuukirivu yadde ne tusaba Katonda asobole okubeera nga atuluŋŋamyanga mu bulungi bwokka bwokka. Bwe tuba nga tuvuddeyo, era njagala onzikirize nsooke mpiseewo eggulire lino eritawooma nalyo erya omwana omuwala gw'olengera ku sikulini yo awo. Mwana muwala oyo abadde muyizi, mbadde ngezaako okufuna wano ku bimukwatako ebitonotono katono nnyo. Okay, omuyizi oyo abadde wa Kyambogo University era nga amannya ye Anita Scovia yafunye akabenje olunaku olwajjo bwe yabadde ku bodaboda olunaku olwajjo olwa Monday. Bw'atyo ne bafuna accident okumaliriza nga mukazi wattu ye afiiriddewo. Ebyembi teyasobodde kulutonda. Omubiri gwe gwatwaliddwa mu mochare e Mulago. Naye ne we tukoledde emboozi eno tewali wa famire yalabiseeko, tewaliwo muntu we yenna yalabiseeko. So gwe wenna alaba ekifaananyi ekyo ng'omanyi abooluganda oba ng'omanyi ku famire y'omwana omuwala ono, banoonyeeko, bakubireko, obategeeze kiki ekyatuuse ku mwana waabwe. Bakubireko obategeeze y'oyo musaayi muto eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, obulamu nabwo busoomooza, busoomooza ebitagambika nnyo 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 nnyo. So ekifaananyi kwe kiri, amanyi kozi kisoboka, amanyi tegeeza famire ye nti omwana yafunye akabenje, yafunye accident era yafudde, ali Mulago mu mochare. So byebyo bigambo nja kukusaba onzikirize tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo katugende ewa Alien Skin. Alien Skin katusooke n'akatambi kano ak'ebusoga. Ndowooza ke tuba tusooka nako. Alien ono simanyi, ne tukawulirize ffenna, tubeeko kye tugamba ffenna, nze naani, nze naawe. Katufune Alien Skin. Yaze busoga nani singo baserebu ngo bagase wala ne kyabazinga. Kale kyabazinga simanyi na manyi. Kitegera. Kati nze gwoliko ngamba ntuna mu ntebe ya ggwanga ate ngambe mu nte ya kyabazinga nina bera president. Kitegedde. Deni bankwate bulungi nga sinafuuka. Ebe we nabaddira mwada wa njaba twale Iran. Ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nsoke malize basajja nga ba military ne bwe kigaana nja bagattako. Tebaddamu kumpereza bikale. Bo bafuna muki. Bwe tukayano oba peace. They chose what? Peace osaga kati basalewo. Bagamba omusajja wadde chance emu okwelowooza. Essaawa 2 mu nnya babagala nkaya namba tandikirawo. Kitegedde n'abawunu mwana we abafala abo mwana. Mafia boss yetuveeyo nayo. Kuliko emboko za Friday nga walaba. Ati siko wakaki onkulisaamu emboko mwana. Kati n'emboko zange ate nawo ndete abasoga mwana. Soga tatu wakawataganye chairman kyo kyabadde.
tubaleke. Basuga kiwanu kimwa. Abasuga tubaleke kiboko za kuyisiza zitya. Boko za badenka. No, just chacho ko kikulu. Just nebuza kwate mbozi. Kale tubate. Dikuti. Ilanze busoga nani singo baserebu ngo bagase wolane kyabazinga. Kale kyabazinga simanyi na manyi. Oyo ye Alien Skin. Ye Alien Skin. Naye enseno bw'otamanya wokoma, bw'otamanya bakulu, kubanga bagamba nti emyaka gy'ekivubuka gino oluusi gituwaga. Naye olowooza Alien Skin ali mu myaka emeka? Olowooza Alien Skin ali mu myaka ng'emeka? Tali mu myaka nga 36, 35 kale. Ne bwe gibanga ku myaka 35, gw'olowooza mu nsi buli omu gw'omuli waggulu, byonna ebiriva mu ekyo oyinza okuba osiga ekibi ekijja okulya paka mu baana. Oteekeddwa okubeera omwegendereza. Ne Alien tusooke tumuteeke ebbali, kuba mu nsi abantu ab'ebiyisa ebivundu ng'oyo babeerayo. Mu nsi abantu abalowooza ekitono babeerayo. Mu nsonyi Alien sobola kugamba nti ategeera however much mugezi. Mugezi kuba ebyo ebyekisiru byakola si ffe tubimugamba, amagezi ge gabimuwa. Naye okutegeera nakyo kintu kirala. Kati Katonda bw'akikuma ate oyina okubeera okweraliikirira ennyo. Ne kati ye katumuveeko twebuuze, TV ennamba ne mukola interview evoola abakulembeze ku level ng'eya Kyabazinga, ne mugita ne runninga ku mpewo, wano mbanga kuyisaamu maaso Kyabazinga nammwe muba muzannya ebitundu 6 oli azannyana, kuba oli yayogedde n'abikomya we yayogeredde, mwe ne mubyamplifyinga okubituusa mu matu g'abantu, kuba singa temwabizannya ani yandibiwulidde? Singa temwabizannye ani yandiwulidde ono Gasiya? Ne mutadde ebintu ebivoola abantu ku mpewo, UCC eraba, olunaava ku Alien Skin bigenda kujja, n'omwana omulala agenda kujja ayogere ebyekisiru bwe bityo. Naye twesabire nnyo. Omanyi omuntu asobola okukola ekintu gy'akikoledde eyo, ne kibeerayo ne kimanyika abo ababadde batuddewo, naye ayinza okukola ensobi y'oyo akikutte n'akitwala akiteeke mu matu g'abantu. So Alien Skin abantu abamu oyongera otulaga nti anyway kankiveeko, takomyawo nno. Oyinza olowooza nti alabika akomyawo, takomyawo. Oluvudde eyo Alien n'agenda mu maaso n'okubeera nga alumba obwakabaka. Kale si ensonga eri bweti tufumitirizeemu. Njagala owulirize. Olubiri olumaze ebbanga nga toba ku meme gwa mwanga. Jasi nebuuza bwebuuza n'olupulaningira ki? Kale si ensonga eri bweti tufumitirizeemu. Olubiri olumaze ebbanga nga toba ku meme gwa mwanga. Jasi nebuuza bwebuuza n'olupulaningira ki? Wasagala ffe ab'omulembe guno tukule nga tulaba era tutuyiteko.
segera ngale contract wakiri oba ba investor musano dulizinga ekyatulesaamu amafumu okubaga egaaliwo buno bwese oteekamu museum ya Buganda ya future zenayirowoozezza otherwise eze mulwana musobola nkumpako oba yeekanze mulabire ku nze teesezaawo era mpiisizaamu amaaso kale si ensonga ye Alien Skin mwana mulenzi Alien ekintu buli we mukireka ne kikula ne kigenda mu maaso n'okubeera nga kikula kiyinza okufuuka ekizibu. Abamu ku bakulu n'abakulembeze mwalinga muwaana okutegeera kw'omuvubuka ono, naye bwe kibanga bwe bati bwe bategeera, then linda lwanajja akuyiseemu lw'olitegeera nti ekikolebwa kikyamu. Linda lwanajja akuyiseemu lw'olitegeera era n'omanya nti ekikolebwa kikyamu. Byebyo tetujja kubeera nga Alien Skin tusukka ku ebyo byatuwadde, naye simanyi lwaki buli muntu asinkana General Museveni ebiseera ebisinga asiiwuuka empisa. Kino simanyi munanjulira, naye abantu abasinga abasinkanye General Museveni basiiwuuse nnyo empisa, beefudde nnyo oba ngamba ebitagasa. Kigambo kituufu kyakozesa? Nange simanyi oba kituufu, naye buli wosinkana omukulu nga Mwami Museveni ndowooza wandibadde mwetowaze nnyo, okuggyako nga bwe mutuula eyo akugamba mpisizaamu gundi eggaali, genda ompisizeemu ono eggaali. Ne bwe kiba nga omuntu asinkanye General Museveni n'asigala ng'ebiyisa ebivundu bye bikyatambulira mu maaso ge, omuntu ofuna okweraliikirira. Ofuna okweraliikirira. Ne kale katuveeyo ewa Alien Skin, then tugende butereevu nnyo eri omukulu amanyiddwa nga Munyagwa, Mubaraka Munyagwa, mugaati gwa bbata. Munyagwa ki ekizza olwaleero? Honorable Mubaraka Munyagwa agamba bw'ati, tusooke tuwulire ebigambo bye, then tulyoke tujje tweyongereyo bweyongezi katubifune. Mubaraka Munyagwa yiko wapi? Katusooke tufune ebigambo bye, then tujje tweyongereyo. Okay. Bakom kuba tulisijero bijiro yali badda Museveni tumukolera natatuwayo wadde Bakom kuba tulisijero bijiro yali baddajja saba wandisi we singa manyi bakoze jeno bigirwa singa manyi kye bakoze candidate of Bale County tawadde ne Bale nga omitane gunu Muhammad Kwiri barot staffing intimidation singa manyi batukoze. Oye Munyagwa agamba atya? Museveni tumukolera natatuwayo wadde Bakom kuba tulisijero bijiro yali baddajja Museveni ne tumukolera n'atatuwaayo yadde omubaka omubwati. Ayogera bino ye Munyagwa. Kakati bino byayogera mu kadde kano, ndowooza tusooke tufune byayogera mu kadde kano. In the maaso nazo ne mu America tebafuna to be in the no. How are these negotiations progressing? No, they are progressing very well. They are progressing very well. One, first and foremost, ekisooka
ekyabawaliriza okugenda mu maaso nazo ne mu America tebafuna attention y'amaanyi eryawo. Mwamucha kutwamula ne baseneta mu ggwanga lya America. Nkunyonyola. Producer wange singa akola ku bifaananyi. Tosobola gati bafunye attention nga tumulaba ne baseneta twamulabye wali ku Capitol Hill tuze tu. Kankubulire mu weeks 3 nja kuweereza ku bifaananyi nga ne baseneta. Kati kankunyonyole oguli Capitol Hill bwekola mujjewo amaalo galeme basumbuwa. Capitol Hill eringa parliament ya Uganda wano. Owalaba parliament ya Uganda gwosaba noyingira mu gallery. Actually kanchi kusomese ne kino kitegere White House walo areas ezikirizwa okulambulawo. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi White House walo areas ezikirizwa okulambulawo naye kubisawo n'ebifaananyi. Bobby kye yakoze. Ngenda bukuleetera ne ku UN. Actually kankulenze ngenda kuleetera ebifaananyi bisatu mu wiki zinze n'obutasukka 2. Nja kuba ku White House, nja kuba ne baseneta ba America, nja kuba ne ku UN headquarters. Tezija kusukka 2. Nja bikulaga. Nga bw'olaba twabanga ku parliament awo, listen. Ne wajja abaana b'amasomero bava ekyamuliirwa. Nja nja kwekubisamu nabo naleo munya gw'ekifaananyi. Ne muyimirira ku parliament headmaster n'akuba. Ng'olina omwana head boy w'ekyamuliirwa. Ani afuna mu nteeseganya z'ogambe zigenda mu maaso? Ezigenda bus of course Nuupu. Honorable Kyagulanyi ne Nuupu baba bagenda kufunamu ssente bagenda. Ze beegaana. Lwaki ono gwe bateeseganya? Njagala omwatu gavumenti bagenda kufuna ssente za iPod. Mujewo obukuusa ssente mugenda zifuna abakulu. Ekisooka Mubaraka Munyagwa atera okujja n'agamba nti yasoma propaganda. Naye kyatulekerayo kimu, tatubuulira yamusoma kumanya balala oba ye mukola. Era yali amusoma nga yeetaaga ki? Ndowooza yamusoma mukola. N'ekisinga okubeera ekibi amukola mu ngeri ey'ekigwagwa. Ekigwagwa kigambo kya Luganda. Era ndowooza kigwagwa omuntu bw'azaala abalongo babiri abassaalongo. Bw'addamu n'azaala abalongo era abassaalongo. Ne singa azaala abalongo okusukka mu mirundi 3, Abaganda bamuyita kigwagwa. Kakati Munyagwa bino byayogera. Simanya Bobi Wine ogenda ku Capitol Hill, ekyo si kyamaanyi, genda nange mbaleetere ebifaananyi. Competition zijja kutta Munyagwa. Ebyaddala competition zijja kutta mugaati gwa bata. Nene ekirala olina okukitegeera nti gw'olwana naye buli kyakola akikolera ku peesi ye. Era abaakutuma omulimu olina obbajjukiza oba balina okukimanya nti tebabeerangako mu maaso ge. Bukyanga ajja mu byobufuzi n'abasangayo, yabasangayo n'abayitako bagoba mugobe. Ne waali n'akasaati tebakalengerako. Kati bwe baleeta omuntu nga Munyagwa obayambeko balwanirako, tuddayo ku luli oluyimba lw'omusajja Walukagga ng'agamba Samona nti wandireese bayimbi naye kizibu wazuukusiza mirambo mu kifo ky'okuyimba ne gikyuma. Nti Kyagulanyi yeetaaga abantu yeetaaga abantu simanyi na kika ki, kubanga mu Uganda baleese bakozeseza Bank of Uganda, bakozeseza Parliament, bakozeseza abayimbi, bakozeseza bannabyabufuzi, ne buli amugenda kaagwa. Kakati Munyagwa okubeera ng'ofuna programu eza buli ddakiika ku pano okwo, kiyinza okubeera ekizibu ndowooza okubaako yadde akatono akatini ennyo k'owagula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu si mu bubi, nkugamba mazima. Era bakama bo bw'oba wabasuubiza nti guno omulimu ojja gukola, weetegekere okumalira mu kkomera. Aye bajja kukubuuza, sajja tubadde nga tukuwa ssente zaffe okoze eki? Naye
katweyongereyo ne Munyagwa ng'atunnyonnyola nga bw'amanyi Kyagulanyi era ayongera okubeera ng'atutegeeza nti obusonga butono nnyo oyo tabalumya na mutwe. In fact talina na kyali. Munyagwa seem to be in the no. How are these negotiations progressing? No, they are progressing very well. Nijinga nja kwekusa munabonere Munyagwa ekifaananyi nimuyimirira ku parliament headmaster n'akuba ng'olina omwana head boy w'ekyamuliiru ani afuna mu nteeseganya z'ogambe zigenda mu maaso ezigenda basi of course Nuupu Honorable Kyagulanyi ne Nuupu baba bagenda kufunamu ssente bagenda ze beegaana lwaki ono gwe bateesaganya njagala omwatu gambye nti bagenda kufuna ssente za iPod mugyewo obukuusa ssente mugenda zifuna abakulembeze bagenda kubatabona bamaleyo mugenda kulonda leader of opposition mugenda kusigaza obufo mu parliament mugyewo obukuusa. Ebimu ku bintu by'olina okutegeera bye bino. Akugamba tebagenda funa ssente za iPod. Akusiigira ekifaananyi singa banaba bazibawadde mb'olwo yabeere mugezi. Nedda era ojja sigala toli mugezi. Kubanga tebasaanidde zifuna. NUP si kibiina kya byabufuzi. Ekibuuzo kiri tebagwanidde kuzifuna. Bwe kiba ng'ayina omubaka omu mu paalamenti asobola akkirizibwa ofuna ku ssente zino kati ate yatwala 57 lwaki tebamuwa ssente ze? NUP eyise mu kalulu ng'emaze emyezi emabega tugenda tuka mu kalulu ng'eri myezi nga 6 nga tefuna ssente ze yina kufuna kuba ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda biweebwa ssente ezibiddukanya n'okukola emirimu gyabyo. NUP nga tezifuna n'okutuuka olwaleero okuggyako omujegazze tagoberera yekka yasobola okukwata ebigambo bya Munyagwa n'abitwala ng'ebyamagezi oba eby'omugezi nti omugezi ayogedde. Kubanga ffenna tumanyi ti NUP baagimma ssente naye nga ze bagimma zaali zaayo. Kakati Munyagwa yeefuula omugezi akulaga nti tebagenda zibawa. Of course bajja zibawa kuba zaabwe. Tebalonde leader of opposition bajja mulonda. Oyagala Common Man's Party yebeera eta leader of opposition. Of course bajja mulonda. Obadde ogamba otya? Baleme balimba. Bali mu kuteesa. Omuntu singa asooka n'atuula wansi ne yeebuuza Munyagwa okola ki? Okola mulimo ki? TV okubeera nga ekuyita ekiro n'ekuyita ku radio ku makya n'eddamu n'ekuyita ekawungezi ku mukutu omulala. Tosobola kera ku makya n'olaba nti ogwo gwe mulimu Munyagwa gwakola. Nga tonnaba kukkiriza byayogera gwe tolaba nti ogwo gwe mulimo kwalya. Kakati ekibuuzo ky'oboddamu okwebuuza ani amusasula okujja ku mpewo? Ani asasula Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bbata ku mulimu ogwo gwakola ekiro ku makya ku radio ne kawungeezi okujja ng'ayogere? Mubaraka Munyagwa tumaleyo emboozi ye. Seem to be in the no. How are you're challenging them okugamba nti tebagenda kufuna ssente ze baasubwa nti bagenda zifuna obuuza nti mwazifunye mugenda zifuna mutya awatabadde nteeseganya. Tosobola kuba byonna, tosobola kuba muyeekera nga ne gavumenti weekusasula tebisoboka. Bisoboka ng'oli muyeekera ate ng'ogiyeekera. Waliwo enteeseganya muleke kulimba. Madamu Desedriga enyirira gy'anyirira adava military detention n'atuula waawo. Kati NUP bayeekera ngaddi ebibiina by'ebyobufuzi bwe byafuuka ebiyeekera
mu gavumenti eno. Tebikkirizibwa. Tetuli mu nkola ya multi-party system. Bobi Wine yaliwo nga bagiteekawo. Munyagwa ensaalwa etta. Tetta nti ogenda kubulira mu ttaka. Naye ensi ekusunga. Era nabadde ndaba mu komenti awo omwana ng'agamba naye ddala Munyagwa guno omutwe gwakozesa okusala ekkubo. Nasoose nno nensiikire nga oba abadde ategeeza ki. Naye ne nzijukira nti oba kyabadde aga nti bwe kuba nga kusala kkubo guno gwasazisa oba waliyo omulala. So anyway, bye bya Munyagwa Mubaraka Mugaati gwa Bata. Tumaleyo. Ali kibi batumuleke kulimba abantu. Okay, Ambassador Adonia Ayebale. Uganda's permanent representative mu UN. Yomu kubali mabega wenteseganya. Kakati nkubuli Adonia singa badeo threat. Singa tavao Capitol Hill wao. Adonia singa ali awo yetala alinga agenda okulongosa. Ebyo bigase abo congressmen ba America ba governor tebasala nawo tebalina nakyo basalawo. Ba congressmen ba America tebalina makulu tebasalawo tewalina kye basalawo. Naye kanzijukiza ayagala okujjukira. Ffenna tumanyi nti bategenda maaso mu Iran. Waliwo omukyala munnansi wa ggwanga lya Iran yaliko ku pano emu eya yali Geneva Summit Netherlands awo. Yakwata ekifaananyi kya Supreme Leader by then Khamenei n'akiyuza n'okutuuka olwaleero ziri eyo zivuga. N'okutuuka olwaleero ziri eyo zivuga. Tebalina makulu. Zedriga ali awanyirira bunyirizi oyagala akoge. So ye Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata ndowooza tumuveeko zikiriza naawe tuveewo. Bwe tuba nga tuvuddewo ojja kunzikiriza nkutwale butereevu nnyo eri General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi gye buvuddeko awo yagenze maaso n'okubeera ng'abaako abantu baakwata. Mu be yakutte mwe mwabadde abakulu okuli Brigadier General Johnson Namanya, era ng'ono yakwatiddwa ne Brigadier General yakwatiddwa ne omukulu amanyiddwa nga Don Nabassa ne basibibwa ku byekuusa ku bubbi. Ku byekuusa ku bubbi. Ne tugamba omukulu kino kyatandise agenda kuyuza buyuza. Agenda kukwata. Era ripooti yafulumye ng'eraga nti mu myaka ebiri abakulu mu magye General Muhoozi gy'amaze nga ye CDF abakulu mu magye abawerera ddala 20 bano bakwatiddwa. Oboolyawo abantu balowooza nti omusajja ayinza okubeera nga azze akubeera ng'ensonga z'abantu abalyake azikoonera ddala okuba ng'azimalawo. Naye bugenza okucenkyayo olunaku olwaleero nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya ekifaananyi ekiri ku screen yo nga General Muhoozi Kainerugaba ye kennyini ayimbudde musajja we Brigadier General Johnson Namanya okuva mu kaduukulu, era agenda kuddamu okukakkalabya emirimu gye egy'amagye. Wiiki ewedde omukulu yabakwata ng'agamba nti bano ebintu bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola omuli okukozesa obubi woofiisi tajja kubikkiriza mu gavumenti ye. Kakati ate baasibe yabeenoneddeyo. Mukulu anaasobola
oba just babadde bafunyemu ka misunderstanding nga kuba yazizza omusango. I'm sure yagenze obbakwata ng'afunye obujulizi n'obukakafu obulaga nti bano balyake. Then lwaki amugjeeyo? Oba wabaddewo misunderstanding nga bino tebiriimu byanguzi, naye omanyi oyinza obeera n'omwana ewaka n'awaganyalamu n'ogamba omwana ono kamwetwalireko ku poliisi ategeere nti nze kitaawe. Abazadde tubalabye nga bakwata abaana ne babeetwalira ku poliisi ategeere nti nze kitaawe. Bayinza okubeerawo wano nga wabaddewo kukangavvulamu, omukulu ategeere nti ono ye mukulu. Anyway, tetujja biyingirira nnyo, naye nga kyenjagala otegeere nti gwe yasibye yamwejjiddeyo. Kikulu nnyo nakyo okukitegeera. Tweyongereyo tugendeko mu mboozi ya omukulu Tom Magambo. Abadde n'ebigambo byayogera wano, ndowooza nabyo tusooke tubifuneko twongere okubeera nga tubiwulira. Katumfune. Okay. Figures ze tulaba ffe ku police stations, embeera si mbi nga ebiseera ebimu mmwe bwe mugirowooza, naye ne mbagamba tulina okukolera awamu, kubanga bano baana baffe, baganda baffe, abamu mubamanyi nammwe mumanya mugundi oyo alabika yabba obusimu wano. So tekirina kuba ku poliisi yokka, kyembadde njogera wali neŋŋamba tulina okuteekako enkulagana nammwe bwe muba mulina amawulire agasobola okuyamba poliisi, abantu abo tusobole okubajjamu. Era neneeyama wali ne mbagamba ffe nga poliisi tugenda kola ekisoboka okulaba eyo ennamba naffe tetusanyusa wadde entono, naye tetunaba kubeera ki basanyufu. Twagala tukolere wamu tulwanyise okulaba mbu crime rate eyo egendera ddala wansi, ng'osobola kutambula n'akasimu ko nga teri akola ki akugambako. Era bwe bubaka bwe tubawadde, era ne IGP kyataddeko essira. So si kituufu mbu tuli basanyufu. Ntuula nnyo n'abantu bange bano boolaba abaana abo bwe tuba tukola emirimu. Oba wulirayo omuntu yenna nga bamusse nga tetunaba kutegeera ani amusse, olaba nga abantu balina mukiyita mutya mu Luganda obulumi, nga tulaba naye emisango egimu egimulaba gye tukyanoonyere, naye era tujja kubakwata. Kwegamba tetutudde, twagala nga poliisi nga omukule IGP bw'abagambye tukolere wamu tusobole okukendeeza embeera eyo. Kale okay, abakulu bwe batyo bagenda mu maaso n'okubeera nga bannyonnyola wano ne wali ensonga emu n'endala. Obumenyi bw'amateeka bwo bungi ebyaddala. Poliisi ekutte, ogenda owulira wiiki bakutte abantu 3-4, naye obumenyi bw'amateeka bweyongera buli lunaku. Nzikiriza ndowooza tugalewo n'omukulu Kanso Elias Luyimbaazi Nalukoola ng'agenda mu maaso n'okubeera nga abaako obubaka bwawa ensi. Akatusooke tubufune. Akalulu kaabwe tebaakabba. Weebale nnyo gwe tomanyi bumanyi oba weebuzaabuza oba weewuddiisa. Ekyali e Kawempe North kirabwa n'ayonka nti akalulu baayagala okabba, bannansi ne batabuka. Bannansi beebeereramu ne bagamba temujja kubba wano akalulu, tetwakawadde Nnambi. Era Nnambi n'asikayo ekintu kye wano mu bbeere wano mu Kaleega n'agamba ono bye balangiridde si bye bituufu. Kati gwe weewunzise bwewunzisi, naye bw'oneetereeza ojja kutegeera ekyali e Kawempe, ojja kutegeera n'engeri gye babbamu akalulu ewalala ne batta n'abantu. Anti oli abeera yeesulise, kyava abeera nga talaba bulungi bintu. Ye Kanso Elias Luyimbaazi Nalukoola akuweerawo.
akolaki akuweerawo ebyaddala. So kale njagala kubeera nga mbateera wano, mbeebaze nti mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka ne tugenze mu maaso n'okuba nga ate program tugikubira oluku mu mutwe ssebo oba nnyabo. Njagala kwebaza wenna atambula naffe, era ne nkusaba mu buwembeefu obw'ekitalo video ogituweere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Yenze Sajjime, mukutu gwa DPTV Uganda, mubeere bulungi ate mweraba.